Uganda Limited abakutegeeza nti wefune pichipichi eno ku kibanja mpola emitwalo 7 ebaluwa ya LC abakwemire babiri nendaga muntu zaabwe nogenda ku headquarters zaabwe wali ekamo cha Open City Oil oba nogenda mu ndeeba ku kizimbe cha BMK ate nga bakubiriza go muvugizi wa boda element si ya showbiz si ya kweraga jambale kubune ojambale bulungi kale kintu kyangu nnyo kiyamba bulamu nyate nojambaliro wa traffic ebatutusa akanyumiro kana akatweche era nga omukulu ali side ze kawalaawo debate yaffe gye tuliko ye reaction yo emyaka 10 ya leader of opposition agamba nti si kyabu si yakitegedde si kirungi bumakimala era yandirowoozeza nti mu maaso awo akantu ako kandibadde kaggyibwamu kakyusibwamu ekibiina kya nuupu kibiina kyezimba bwezimbi kikyali kito ekitandika okuluzinga abakulembeze olw'okuba nga bataddewo ekkomo ku bisanja kiyinza obutaba kirungi kale abali awo bagamba batya kiki bakiteesaako Denga ya bunyogovu Simon ne Hasfa naye wano ekawala wendi ojja kwerabanga entambula ate yetambula kasobomu naye ngere etambula emmotoka si nnyingi nnyo ku kkubo oba oli abo abantu bayinza obba emmotoka zaabwe bazireseyo nga balinye taxi ate abalala ne balinya piki ya UG Boss ewomera abangi piki eno nyongera okujjukiza nti ekolebwa bannaffe abasimba automotive era nga bakugamba nti gendayo gifune ne ku bbeeyi eya kibanja mpola osobola okuba nga ate weewala ebintu ebyenjawulo obuliddwa mulimu kwata akasente akatini kolina ogenda osasuleko emitwalo 5 bakuwe piki osobola okuba nga ate ogenda nga onoonyeza abantu b'ekyokulya nawe yennyini ng'omuntu weebeezeewo piki eno mpangasi piki eno erina omutto naggamba teguwulira binnya era nze kajjaamu bwe kaba nga kagizeegize nzija piki yange mpola mpola ne bitayitamu okukakana ng'ate ntuuse ku mulimu w'enkolera naye nnyongera okugamba gwe munnanga avuga boda nti ebitala tebikwata bamotoka yekka naawe ali ku piki ya UG Boss ebitala bikukwata era ng'olina okuba nga weegendereza ate keepinga ng'oyambala helmet buli kadde osobola okuba nga ate weewala emigozo bano kakati Simon ne Hasfa embeera wano kubanga kawala naye ali part of Rubaga embeera yo ebadde mbimuuko kuba wempisa okujja okutuuka wano nsanze amayumba ag'enjawulo agagudde olw'embeera y'obudde naye eyo si gye tuli olwaleero tuli ku mulamwa ogwa leader of opposition okuvaayo ate oba oliawo naalya mu bigambo bya mukamawe bwe bavaayo ne baleeta ssemateeka ng'ekibiina kya NUP nga bagamba nti omukulembeze yandisaanye akomye ku bisanja bibiri ate n'omulala ajja akwatemu alete endowooza empya ate oba oliawo n'amannya ag'enjawulo asobola nga ate akolera abantu be kyokka ate ono ye avuddeyo n'agamba nti kino si ayinza obba takiwagira bulungi olw'ensonga nti kiyinza okukeereya emirimu okutambula ate oba oliawo n'okufiirwa abakulembeze abandi badde ab'enkizo mu kibiina kino naye abantu b'ekawala bo bankakasiza nti balondaani era muwagira kibiina ki People power, our power. Omukulembeze w'ekibiina agamba nti ebisanja bibiri leader of opposition agamba nti tuyinza okufiirwa ndowooza yamwe eriki gwani amanyago nze Sulaiman nze sulabula ekyo oligino wano mu Kafunde nabweru n'ekituufu ekiriwo omukulembeze wabanga agambye Kyagulanyi Ssentamu nti ebisanja bibiri birina kuba bibiri olw'ensonga bano era abalimu nabo bafuga ebisanja ebisukka 2 kati wabawo leader of opposition agamba nti ebisanja bisingemu 2 kitegeeza abana omu nabali kati ffe tuwagira Kyagulanyi Ssentamu kyayogedde kale mukulu gwani amanyago oli buterefu ku BBS Telefine Kabanda Edward ebisanja bibiri bimeka byagamba 2 bimala lwaki afuze emyaka emeka nga tavaako takyusa talina kyatukolera n'amabaati gaffe gabambuka gatukuba tewali mulamu awo ogambye oyo Kabanda Edward mukulu gwani amanyago bampita Don Gift in Black at future president Don Gift lidio yogede lisembere njagala in Black at future president ebisanja bibiri bimeka 2 lwaki 2 embeera gye tulimu ogiraba Museveni takyalina kyasobola kukolera ggwanga boy okitegeera omugigi kati tulina muto ababaka ba parliament nabo ebisanja yagala bibiri ate bo bagamba nti oba oliawo bo beyongezeemu lwaki ekya president ku ntikko baagala bibiri ate nga abakulembeze bano abaku parliament beyongezaamu
Ojja kubuuza mukulu munnange. Ensonga ziraga zimususeko mukulu oyo naye nyongera okukakasa nti ate embeera waneeno ekawala nyongera okugamba nti ebadde ebolyawo yakiyongoberemuko olw'ensonga nti enkuba eyatonye eyafudde mbi ekiro kya leero esudde amayumba naye ku mulama kwe tuli kwennyininyini njagala negatte ku bakulembeze bano ab'ekitundu kino ate basobole okuba nga dolyawo bateesaako ate batubuulire oli butereevu ku BSTF nagwani amanya go sewo. Yenze waswase Manda Ibra kansala kiiki abantu b'ekawala sewo. Kakati ensonga eri mu ddiiro yeyokubeera nti leader of opposition yavuddeyo n'agamba nti ebisanja ebibiri bijja babitini biveemu n'okufiirwa abakulembeze ab'enkizo abandi badde bayamba okuteeseza eggwanga n'abantu baabwe. Gwe ng'omukulembeze kikyoyogera ku kyekisanja ekyo? Ekisooka leader of opposition tumuwa ekitiibwa kubanga deputy president mu kibiina kyaffe kya NUP. Wabula ate abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa muwabula amanye ensinga bw'etambula. Ffe tulina omulamu ogw'okulabisa abantu naye ate bakulembeze bannaffe balinga abatandise okwerabisa. So NUP bwevaawo n'enteekateeka ey'okubanga abakulembeze oba oli mukulembeze mu kibiina oba oli mukulembeze mulonde ebisanja bibiri gwe nova n'ogamba tekimala ekyamazima obanga afaananyi nawe twagala okulwanyisa tetwagala kuzimba bu Museveni buto. Museveni ye dictator asembyeyo twagala ekkomo ku bisanja ne obeera mulungi otya serve and go esanja bibiri bimala ewakula ennume tewakulemu. Era twagala okutegeeza mukama waffe president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze balowooza nga ffe kye twasazeewo yennyingo gye tukkiririzaamu abantu baffe twagala obbawo ekyokulabirako ekituufu tetwagala kubeera nga bwe twagala okulwanyisa. Bw'obanga osavinze for example ekitiibwa Mpuuga yayingira parliament 2011 ali kusanya kyakusatu ne bw'abanga laba n'ebyo tebimumala aba tutiisa era tuba tetumanya ni gwakolera. So twagala okubasaba abakulembeze bonna bawe ekitiibwa position y'ekibiina. Ekyokubiri basse ekitiibwa mu demokrasiya esanja bibiri bimala n'abalala bakwatemu abaana bangi abalina obusobozi obubeera baka parliament n'okusinga abaliyo. Tetuufiirwe abakulembeze abalina enkizo nga Mpuuga bw'agamba. Nze njagala okubuuza abaliwo bakoze eki? So twagala okutegeeza nti abakulembeze bangi abali eyo tonafuna mukisa kukulembera abantu tutagala tubawe omukisa bajje bakulembere oba oli babajja n'otwala mu nsi ensuubize. Kale kati ninyo n'omukulembeze ono naye gwani amanya go baba? Amanya nze kansala Nsubuga Ismaili nga nze chairperson wa kokasi ya NUP mu Kawempe. Kakati kikiire ekitundu ekya Kisowera Kawempe ku 5. Kakati omukulembeze akulira oludda oluvuganya yagamba nti mujja fiirwa abakulembeze abalina experience. Gwe nga gw'ogamba otya? Okulembera tekitegeeza nti gwe abasinga. Okulembera kitegeeza nti gwe wafuna omukisa ogwo. Tewali mukulembeze gwe tujja kufiirwa ayina experience. Wabula kino kyekiseera bye twogera tubirage. Kati singa afa bufi bw'afa ng'olwo palamenti ekomaawo kitegeeza nti abantu bano babadde bayina enkola gye bakolamu nga neekusifu. Bwe tuba tulwanyisa nakyemalira tusooke ffe kennyini twetereeze ebisanja bibiri bimala omukulembeze kwobeere weerosi wanu kwobeere wa kifo ki sanja bibiri bikumala. Abakulembeze bangi gye bali naye tubatuddeko butuuzi tukole nga tuvaawo n'abalala bajje baweereze si ffe tusembayo. Kati okusinziirawo ku bya mukulu Mpuuga byayogera alaga nti gwe abamaze emyaka ebiri oba okyalina amaanyi ate oba otegedde bulungi system bwetambula oba osobola okutwala abantu mu maaso ate naye kajja kyatasobola. Kakati abakulembeze bonna buli mu kifo wooli bw'oba ogenda kukola ebisanja bibiri tandika okuteekateeka n'ogguluuminga abanaakuddira mu bigere. Obukulembeze obuliwo tebateekateeka bano abaddira mu bigere kyova bakugamba nti tujja kufiirwa abalina experience batya bo baavaawa. Kati batuyambeko mu kuteekateeka abakulembeze bave eno wansi mu mitendera egy'enjawulo paka waggulu awasembayo naye nga bakola ebisanja bibiri. Eyo yendowooza yaffe n'ekibiina kye kigamba lwaki tuteekawo badikiteeta abato. Webale nnyo. Kakati kansala nga tumaliriza obubaka obusembayo eri omuvubuka omuto ayagala okujja. Omuvubuka omuto ali eyo saagala wenyome oyina essuubi Kyagulanyi Ssentamu yajja mukulembeze yatuwa essuubi ti muvubuka oli yali mu ghetto ng'olina obusobozi osobola okukulembera abantu. Tetukyapima bukulembeze kwani yambadde suuti nemunyumira. Twagala yatuusa eddoboozi ly'abantu. Abantu tetwagala balowooze nti ebifo bya palamenti birage kubera nabo mannya gaabwe. So baba balowooza nti ebisanja biri tebimala. So Museveni tumuleke akulembere paka lwalifa kubanga
bo batulaze nti obukulembeze balina kubeerako ebikomo ku bisanja tekigasa kubanga tujjukira mu 2005 bajeekomo ku bisanja bajeekomo ku myaka kakati bannaffe tubasaba naddala bali kudda oluvuganya gavumenti ate nga buli mu kibiina kyaffe kya NUP tetugenda kukkiriza kutandika kwonoona kibiina bannayuganda kye beesiga kibatuse mu nsi ensuubize tugenda bakkiriza mundi nagumu ekyolla kale tweyanza nnyo omuganda wange ate naawe abadde atugoberera okuva ku gye twatandikidde yonna paka tuli essaawa yakakati nyongera okugamba nti ebyo bigambo si byange nga Sulaiman Ssebugwawo ate si byaffe nga BBS Fina era nga byabakulembeze n'abantu abawadde endowooza yaabwe oyinza okugamba nti singa abali waggulu basobya ate bebanyigiriza oba bebanyigirizibwa. Nze Sulaiman Ssebugwawo mbadde ne Robert Kalemera omuwagizi wa Arsenal okutuusaako ebifaananyi akume atakumira mpeera kankulekere Saimo ate ne Hasfa bakongereyo ne program Sumulula akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.